wano senga kulannama muli mutya mu covid ono abasanga mutya njagala omwana ono abeetoolooleze mulabe kubanga abalabye ku lugambo bagambye nti senga kulannama alima bitooke byokka ne mbagamba nedda sirima matooke gokka ne lumonde mulima ne muwogo mulima olwaleero ndi mu lumonde kambagireyo emimonde yabala ate olina okumanya lumonde musimba ddi musimba mu biseera ki si gwe bw'oyagalidde nti kankuŋŋaanye ettaka nteekemu malagala ojja kuba okaaba nti lumonde teyabala naye ffe tulima emmere tugirimira mu sizoni yaayo buli wookwata oba osikayo busisi mu mmonde banna Facebook banna YouTube abantu bonna abatulaba ku mativi ga Uganda ebintu bino tuba tetubinyumyamu bunyumya nti twenyumya oba tweyogerako eriyo bannaffe abagaa nti ogunda abeera ayogera ebintu ebiri expensive ndowooza abantu bamwagala ennyo eno emmere tugirima ate bwe tuba tugirima tetumala kuleeta mativi ebintu ebimu tebyetaaga cameras naye kati ekiseera kino bwe kituuse ekya covid kyerudde abantu amaaso kaakati njagala bannayuganda tuyiga okukola bannayuganda tuyiga okulima ye ansa muleke kudduka mu byalo mugenda ne muŋaase ng'osiriikirira oba oliwa mba ndi mu nnimiro omupakasi ayinza okutemera ekikata naye yanaakubyalirako amalagala ye aba akola amale asobole okufuna ssente adduka agende ajja gabyala agaleke ku ngulu ate nga lumonde abalira mu ttaka olina okumakinga sure nti weebeererawo bannayuganda tuyiga okukola tambuza akubooti eri mu musiri balabe lumonde bayinza okugamba nti senga waayogerera waliwo ekikata kimu waliwo ki ali ku kikata kimu tambuza abantu balabe kati ekikata nga kino kyonna kijjudde lumonde ate yenna tomuggyako ojjako ogwo oguliko ogusingako obunene omulala n'omutakulira n'omulekamu leka kuba nansaalwa kirumonde yabala nnyo yenna n'osobola okuba ng'omusikamu nedda omumulekeeko kati wano nzijeewo eminwe ebiri naye kiba kimenya mateeka naye lwakuba yabala mukitegedde so bannayuganda mbakubiriza tuyiga okulima tuyiga okufaayo muzadde abaana naye mugenda kubaliisaaki olima lumonde n'abala bwati n'olyako ng'ate eno bw'otunda nako nogaa ntuuzeeko ate kanzirukeko wasenga kulannama naabe ne ku kyogo nojja n'ebiri nenkuwa ku kadagala noonaabako kale n'olw'ensonga eyo bansabe katonda abajjajja abampeere nnyo omukisa babaye babitegedde abasebo ne banyabo okulima kuzibu nnyo otambula omumonde tubeerayo okulaba kati guno gwazitwe muyitirivu guno okulaba gwakabiri emmere sembere eno muwala wange olabe sembere eno balabe emimonde abantu okulima abantu beetaaga okulima kyakuwali wano abantu beetaaga okulima emimonde gibeera kuli ate mwatu bwe gige kati bw'ojjako guno guba gujja kugejja kale bassebo ne bannyabo mwenna gye muli eyo okulima kikulu tuli mu covid-19 naye bw'oba oyina emmere ng'oyina emmere sembera wano ng'oyina emmere ng'eno covid tolina gy'ojja muwulira tolina gy'ojja kumusanga kale nno bassebo timulunda nkoko n'enkoko baziriirako emmere timulunda gundi kubeera eyo gamba nti ate katusuubule edduuka engoye oluusi tojja ddirya muyina okulimako ne mubeera nga mulima
kubanga bw'otunuulira kati omusiri gwa lumonde guno gwonna nga bw'ogulaba omuntu bw'oba n'emmere abaana baba tebagenda kulema n'ensi eba tegenda kulema. Teeka wano olaba omumondo ogulabye muyitirivu, abaana nga beegaaya nga nammwe nga mwegaaya nga mubeera bulungi nga mweyagala nga mubeera bulungi egundi abantu nga beeyagalira ddala ddala. Ogulaba abagu ogala naye kati nze nakasima mukyala labo laba gwensimu nakasima kentamu emu ey'omuntu ngimazi kati yetaaga kusalako musazi bw'obeera okola basebo ne bannyaba enkumbi eyamba makulu nnyo wadde ojaga nti oba lumonde tomulya gwe mulimira abaana bajja kumulya n'abalala bajja kulyako n'emikwano gy'obaweeko abantu babeere nga tebasobola covid nga bamuyitamu bulungi yangu eno mbadde saagala nnyo gamba engeri gyengenda okutanga kisikiriza okamala kale no basebo ne bannyabo sebatayimba oluyimba nagandi buli alina waatemako anyweze enkumbi sembere anyweze enkumbi eyamba kubanga gweraba emimonde girabe emimonde giri gyennyini kale ng'olaba lumonde ono twakamusimba wa myezi 3 n'ekitundu tannaweza neena naye olaba nti aliko emimonde bwegiri wanaawereza emyezi 4 wanaawereza emyezi 6 mulowooza kinaaba kitya ate bw'ojjako naayiseemu bw'oti ng'abala ng'ayongera ng'abala oli omutaasigaddeko ng'agejja yaolabe wano omulaba muto naye kati emino gisibaganye gino gyonna gisibaganye kati bw'ojjako guno nga gugejja na guno nga gugejja bwe batyo lumonde bwe bamulima basebo ne bannyabo muyina okuyiga okulima tube n'emmere ensi yaffe Uganda eyimiridde ku bulimi leeta wano olabe ogulabe guno ensi yaffe Uganda eyimiridde ku bulimi owatali bulimi ensi tegenda kubeerawo laba kati olaba nzigyeko guli kati guno ngulekawo ne gugejja bwe gutyo timulaba bakkiriza mujaga nti ate munnange bannayuganda abo batulimba tebabeera mu nnimiro laba lumonde tomulaba tolaba kakati bw'ojjako guno n'oguleka nga gugejja guno n'oguleka tolaba guno n'ogireka gino nga gigejja ng'olwo osanga ekikata togwesa mmere timugwesa mmere basebo ne bannyabo muyige okulima akataka akatono ne bwoba olina ebikata 10 abaana bo tebajja kufa njala ekyo njagala okubategeeza bannayuganda muyige okulima ensi bw'otunuulira mbadde ne babasali ogambye ensi ki Denmark olaba nti eriwo kukulima na kulunda olaba nti president aleese program ey'okugaba endokwa okugaba ente okukola ki kakati eyo program mukijumbire akawunga kali buddewo abantu leeta wano olabe omuntu sembera wano mulabe laba emimonde egiri wano ku kikata giri kati gino giri 3 kati bw'ojjamu guno ogumu mugulabe bw'ojjamu guno ogumu
ogenda okulaba guno nga gugejja ate guno ogulekako nga gugejja kati ogenda okudda nga lumonde muyitirivu tolaba guno tolaba guno kati emmere banyingi ate emmere y'omulimi ebala basabo ne banyabo waliwo n'abantu abalina emikono nga bw'alima emmere ebala ate lumonde ono awooma nnyo abamulyako bannaffe be tumutwalirako ku kibuga baga kati tusimu tugenda kuteeka ku pikapu zaffe nga tutwalira abantu gye bakaabira covid-19 nga ffe covid twamufuula ddaki kulima twakyusa ne puroguramu ya covid twagifuula nnimiro mulindeeko senga tugenda kulima ennyaanya tugenda zitandika gwa musanvu bajja kisiraba omanyi bannayuganda bo baagala kulabako tunagenda okulaba obubebi bwaffe nabwo bulina okukula nga bulima ebira byonna babimanyi abantu ebintu babimanyi byonna nga bwe bifaanana byonna nga bwe biri babitegeera bamanyi naye nga ekikulu mu bannayuganda twagala bayige okulima kikulu olaba babasali kakati omwana ngaabula emmere tomulabye sivuddeko ngati tugende mu kisenyi olabe gye tulimira abaana emmere ekyovula nti abaana baffe tebakoma olwava ku masomero bonna twabaleeta mu kyalo nga tulima nga tutandika nga tulima kale no basebo ne banyabo okulima kikulu okulima kirungi okulima timukutwala era mwe abasomesa abakwata abaana baffe ne mutandika obbakuba nga mubakubira okwogera Oluganda ne mubawa ekibonerezo mbwe ekibonerezo kyakulima omuntu nakula nga amanyi omwana akula kyayo kulima abakyala omwami n'amulega nnimiro n'agamba nti amutadde ku kibonerezo maama nze kangubuulire olunaku lumu edda nga nkyayina amalalo manyi kati ganzigwamu naye ekyo kankireke bannayuganda sijja kibagamba mbadde genda kibagamba nendaba omumonde gulabe okulaba leeta mbadde genda kibagamba nendaba omumonde kambaleke laba gwakukulira waggulu olabye enkumbi gwayitiridde kale nno basebo ne banyabo kyembadde ngenda obbagamba naye ng'abakyala b'eggwanga muleke omwami bwakugulira ettaka ekibuga kireke ennyumba tebazirya kati essaawa eno mwazimba amayumba naye n'abapangisa tibasasula essaawa eno mwazimba amasomero naye n'abayizi tibaliimu muyina amaduuka kati omuntu olina okubeera mu byonna amayumba gaffe twalese mu kibuga ne tulumba ebyalo amayumba twalese mu kibuga ne tulumba ebyalo kale nno basebo ne banyabo katonda wabajjajja abakuume abawa omukisa nze jjumba lubo waligawesa waaw bawasenga kulana wano babyagala nkusibirawo mumona emonde giri gyensimye gwe togirabye